Ndieno ne madam, people are saying hi. How are ya? Nkuteekera abantu beerabire ku bina mu bikini. Oyo ndowooza omulaba. Ye Miss Bina. Kati nze simanyi kuwuga naye I've chosen to enjoy life this way. Madamaze, so tuweka PCO. Oyo ndowooza omulabi. Parasonga ina mukuseni. Fuck money. Ivan, close the door. Ivan, close the door. Fuck, we have money, Ivan. Close the door. Odo parasonga ina mukusente. Ivan, can you close the door? Can you close the door? Bambi Wizomanizo amaze n'akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okujjanjaba mukulu we Dr. Jose Chameleone abangi gwe bamanyi nga Joseph Mayanja. Yes, bye yayogera waneno ku SMX Media nakikugamba nti omuntu kintu kyonna kyayogedde n'akeera ku makya n'akugamba just ogwo mwenge gwe gwambaddeko. Omwenge tekujja kukuyisa nga gwe Joseph ogambe munira olw'okuba onyoddemu omwenge kaakati bannange sikyali Yosefu nze bampita Musa. Omwenge tegugenda kikola. Omwenge gugenda kwenhasinga fiye kulimu gwo gukyogere. So Wizomanizo yabategeeza nti yagala koma mu ggwanga lya Uganda asobole okulaba ku mama w'abaana be, asobole okulaba ku baana be kubanga yali abamiisinga, teyalya nabo Christmas, teyalya nabo lusooka, teyalya nabo Valentine's Day, kweganga omukwano gumutta ng'ali homesick. So enkeera musajja watu ne bamwetonza mu kamera nsonyiwa nabyogedde lwa mwenge biki naye ng'ensonga gy'ali ayogera yali agitegeeza nera okukakasa nti ensonga gy'ali ayogera yali agitegeeza ensonga lwaki akomezeddwawo mu ggwanga erya Uganda olunaku olwaleero. Yes, Douglas Mayanja abangi gwe manyi nga Wizomanizo, welcome back home. Abadde homesick, omanyi n'okubeera ng'oli far away from your people, far away from your home, nange kikuleetera obulwadde bwe bayita homesick. Yes, endwaba oli awo tobitegeera biki otandise olwayinza osujja kumbe omiisinga waka. Welcome back Wizo. Ngende nsobola okubeera nga mbaleetera amawulire amalala agasigadde gwe kyonna okukola subscribing nga notification bell ebyakasuku byo tetugenda bigendamu ne baby mama we. I'm sorry. I don't know what to say. Samanya bampita Wizomanizo aka Seguya Manja Douglas. Era okusinziira ku incident yabadde ku weekend ntuusa okwetonda kwange eri mwana wange eri sister wange fileeti zaawedde ebyabaddewo tebyabadde birungi namwebudde famire ye mama we bataata bonna bagambi nabayisiza eri era ntwala okwetonda kwange sabadde mu mbeera ntuufu weekend biki yabadde mpanvu mama Juliwa n'amansonga sigala ndi ate njagala okweyanza bambi okulabirira omulwadde sisaali kusasudde lweta ate nanjogera ebigambo ebyenkana bwe bityo era nsuubira mwami wange asobola okunsonyiwa ebintu bigende mu maaso kuba sisita wange mama wange ate tukyali omu kwagala nnyo mami nsaba kunsonyiwa.